toyinza kugeraageranya kitone kya mupiira ku kyakuyimba kubanga n'omuzannyi w'omupiira bw'aba mu kisaawe nga mulale muweddemu abawagizi bamuyimbira nnyimba goolo waffe oyo tumwagala nnyo maama ne yeewaga n'addamu amaanyi obadde okimanyi nti n'abakazi bwe baba bayombagana ku mizigo music gwe bakozesa okulwana tebakozesa mupiira oli naaweereza munne kikiyo nvuma vaako siivuganye naawe onaamudamu oli spare taya ze musajja weewa ddala n'empisi weeba okitegeera kati kankubulire n'omuzannyi w'omupiira bw'aligenda mu ntaana agenda na music gw'obadde okimanyi nti Amelia kyambadde waba anoonya akalulu ntegeeza munnabyabufuzi ayita Yudaman nyimbiraayo Amelia tagala muzannyi w'omupiira owaayi sambirayo omupiira gunnoonya akalulu. Abalabi baffe abalungi nate tukomyewo tubeke ensonga zetwogera wamu nammwe oli ku Essenjjero Yekolera official subscribinga commentinga ne munno kamuwe mu buufu bw'okusharinga tuzze tubeke ensonga zetwogera entertainment Yekolera kwanjiseba bampita neeyita omwana soda ndawula Daniel mba mulangira era sebo nakuganye nje busesebe buuza kuba kulaba ku Essenjjero taata okuva awaka nabadde nkimanyi temulinze nnya nti nabamanyiza okuba waayo eby'omuddiriŋŋana nina omutwe oba abalabi olowooza ki gubangako oba omunene wadde negubaako amasiga wandirowoozezza nti byebifo omubeera ebinyuvu byenfumbukula asaana atiibwe mukama yankola ng'ayagala nanjoyota waliwo abanyize mbalabi mbuneewaana nnyo naye bw'olivaamu ebinyuvu olyewaana bubo okukuddala mu lulimi bagamba bange kaakati nsaba muteeka emitima omanyi ebiri byonnaleka ebyabaka bandi bye nabuulizaako omukazi ate nga n'omukyala yanoba nembeera mu wulunga ne mu lujja ekigere olaba kintutte mpozi n'amadda nga nva gye ngukoona omubisi nfune wempumulira annalaba nfa obunaku ne mbuuliriza oba eriyo ewanaava omukazi nentabaala emitala nga buuliwo entuuka nti oyo kakutwala nkusesa oli wakukuuma nju otherwise amanya yenze Yekolera Itongwa olwomba nnyingidde ekitegeeza nti tuli mu entertainment show yenze Yekolera Itongwa musiye mutya baganda bange ne bannyinaze bamusuze mutya okusinziira ku budde n'ensi mwolabidde vidiyo eno naffe gye tuli omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi berututte kibaakire bulungi abalwadde omukama Katonda abateekeko omukono gwe oguwonya otandise n'endongo eno gye tugambe yaseerera mulembe guno tuli ku sitamina ate mwagala okuyiga guno omulembe gwammwe gwabakaseegu nagwo nno guyigiriza seberi abayimba oluyimba n'aluyimba mu byuma ebyaffe bye tutegeera mina wewe tozine ngambye kutama nabo mwalinayo abamu abayimbanga ezo ezimansentu buli mulembe n'ebibi byagwo anyway buli mulembe gweyubula kujja n'ebyagwo so ogwaffe gwali gwakuyiga gwamwe gwakusanyuka musanyuke naffe tubulira oli agamba tuyo zange abalabi b'Essenjjero katugende mu maaso baganda baffe ba whistleblowers tweyanza entakera mwe bali kwekuumira ku Yekolera official baganda bange abaŋŋambye nti mugenda zikwasaganya naddala aba bloggers abali ku Facebook basiima nno babeerayo ne bakulaba naye badde tebannafuna lukusa buli muntu alina olukusa uploading video eno ku YouTube, ku Facebook, ku Twitter, ku TikTok, ku Instagram as long as yongedde message. Nina muganda wange eno soft blogger ngambi yayagala dda bya Katonda mwenna tubaagala nnyo spy bonna bali set and roll tutandike Yekolera pozi waloka mention Mpombo African Restaurant waleddeira babangako entakera Amina Jasan Wampombo African Restaurant waleddeira ne Hajati mbatumiddemu akensoso mwebale kusavinga abantu kimere ekiva mu ggwanga lyaffe Uganda era nkubiriza abantu bonna abali awe Dubai bagende ku Mpombo African Restaurant eddeira nawo wa Abu Dhabi ngoli wala oyinza okugamba omwezi omusala guzze lero weekend eno kangendeke eddeira ndi ku kimere ekyewaffe wakankoyo okuli omucere n'enkoko Yekolera tulina okutabulwa ffe nga bannayuganda abali ebweru ne mu Uganda tulina ebintu bingi bye twagala abaagala music
abaagala omupiira. Leero wavudde debate ennene ne tugamba naye ddala okusinziira bwe tulaba ebintu ku mupiira byonna bitone ku mupiira n'okuwulya mu ndago kye kisingira ddala. Twagala leero tutemeretemere okusinziira nga ggwe bw'obiraba ne mu mazima. Mukama agaba ebintu agaba ebitone naye bwakuwanga ekitone ky'okuyimba toddangamu musaba ekintu kyonna abakuwadde byonna. Bangi ababirina naye nga bali omu kyalo balima ne Tony yaŋŋamba muyimbi nange kennyini neera byagaanira nsaba Katonda ampeeyo ekitone ekirala. Tony ayinza okuba ayimba naye nga si muyimbi. Twawula ayimba ku muyimbi. Even you can kick a ball but you cannot be a footballer. Kati awo mututabilira Yekolera wo mututabulira nze nali manyi music it's all about being creative. Oba oli otya gukasobera ng'oli creative. We have so many singers in the music industry, more so eya Uganda. Tulina abayimbi singers. Tulina ba musicians batono. Abayimbi beba singers. Beba Fresh Daddy, beba Gwe, beba Tony. Tonsudde nyumba beba buli omu asobola okuyimba kuba Fresh Daddy tukyawala sente ye Kampala enyuma y'amazike n'enguli poki naso kiyimbira mu ntaana gyali kugamba n'omulambo gusobola okuyimba okujja n'oyimba Jamila Analia. You need to be a talented musician. Ate ndaba nti awo kyanjawulo kuba eyo kalaamu gy'ojajinze kalaamu n'okukozesa eddoboozi. Nange bwe nkera ku makya ne nfuna omuwandiisi etuuka ku Jamila nsobola ogiyimba wadde nze Fresh Daddy. No, kankubuza ekibuuzo. Golowooza nti buli gwe bayigiriza emmotoka ayiga okugivuga? Eyayiga okugivuga yaba omugezi. Osegeera buli omu ayiga mu njiga ye. Kubanga nze nayiga nsobola n'ogibuusa. Lwaki tosobola kubuusa nnyonyi? So nga bagikola yo weeri. Waliwo omukozi yagikola ki? Yagikola weeri. So in everything we need talent. Nti oli ne baba muwandiikidde oluyimba kubanga wana abakazi abayimbi bitundu 99 ku buli 100 music bawandiikira muwandiikire. Osegeera. That's why Mukama Katonda alina ensonga lwaki yateekawo writer n'ateekawo ne kati today mabegali wogambi Katonda bw'aba kuwadde ekitone eky'okuyimba olina kwebaza. Lwaki? Abakuwadde byonna. Era tewali ngeri yonna gy'osobola comparinga musambi w'omupiira ku muyimbi. First of almost omusambi w'omupiira talent ye ebeera expired. Wazi wano mu Uganda ye. Wonna mu nsi yonna. Nti omusambi w'omupiira ku myaka 3 baba bamuyita muzeeyi wa kazi. Kyankubuulire mu bizinesi yonna ku myaka 3 oba otandika butandisi. But business y'okusamba omupiira oba muzeeyi wa kazi oba enjuba yeekola ki? Ne muno tubalina yeekolera kanterere noterera. Ne mu bayimbi tubalinira ne bagamba oyo Papa Moyi, ne bagamba oyo Papa Misachi. Anti anti kiri bwe kiti. Papa Moyi abangi gwe mmanyi nga Moses Matofu. Amazzi g'ennyama waba yagakuba 95. Amange yakozesa sweetness je yakozesa energy je yakozesa akyaso gikozesa wadde akoze ki akaddiye. So Akimu Magumba takyasobola kukola bukodyo bwe yakolanga mu G9 Andrew Fimbo Mukasa omugezi Majidu Musisi nga abadde akyali mulamu ali badde takyali ku map ya mulimo gwe naye ate omuzannyo w'omupiira talent ete expiring eri wamala ya fine emyaka gyali 5 I think yali akunukkiriza kaga plus Shage hininge eddoboozi ate likyali tto lyeriyo yayimba nabutono mu 1955 lyerimu lyeyakozesa myaka gya 2 abantu batya nnyo nga tebasoobera nti obandidde engulu. Music alinga mwenge oba ekitone ky'okuyimba kiringa wine. Buli lwakula yongera kuba wakabya yongera kuwoma buwomi yongera kuwoma buwomi. Bebe kulu atuso kuwomera buli wagenda nga akula. Bebe kulu lwakuba nti sometimes oyagala nnyo musetting. No, njagala tubeere ne sikukuba. Oyagala nnyo mukola ki? Omusetting but bebe kulu aba yimba talimba Yesu. Luli eri kitegeza kati nanga talimba Yesu wasubiza byonna bituukirira. Era still bwe mba nfunye omukisa okugendako mu kivulu kye bwe mba njagadde nayimba tayimba Yesu. Era bwe yalukuba mu 2 nakati bwe nkyasobola oddukola ki
oduulira weewaawo leero obadde omuteze mukubye badde yeyongerako kati bwajja nagamba yadde Katonda kakankanya sweetness andi no yongeramuko obuwoomu andi kati yalina challenge emu mukulu wange nti buli lwakola ekirungi akyolekezaako ekibi ate naye ogutali musango ojja kwesangira ekibi kye waliwo ate abakinyumirwa kubanga abantu leero bali badde tebakyagenda mu ssabo kuba sitaani mubi naye wakyaliwo abakola ki abatono abagendayo wenkyasikatidde yekolera nze nina believe nti n'omuyimbi atuuka eseera naggwako nga gwe asobola omuyimbi asobola okugwa ku fomu ng'omusambi w'omupiira naye bwaba asobola okuva ku fomu but wakawe gwe yakola emabega amweyimirira naddala ng'alinamu ennyimba eziri golden kuba lwakuba wetuuka ku nsonga za Kyagulanyi muteekamu nnyo pulezidenti Kyagulanyi yakuyimbira kagoma ne Kyagulanyi watujune bwe beesanga mu llo beekuba tebeekuba olw'ensonga eyayimba kagoma yali talina kyagamba bwewaawo byanyuma yali asanyusa buki busanyusa kakati eyayimba Uganda zuka nze mbaza abantu be mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu wewale n'okuyisa obuyiso ama abapuza abajjuda omululu kati oyo ate mulungi ennyo yasukka bususi njagala n'owatujune waneeno ku bukulu bwandiwoomeseza ettooka atirabanga ebinyeebwa ate we byagottedde okuggyako ng'era oli mujjega nti oli mukafiiri bwe buzibu challenge ejo ino oli mukafiiri that's why buli luyimbo lulimu message ya Katonda owulira nga terulina kye lugamba oyagala nnyo ennyimba ezigamba embo Uganda oluyimbo olwo lwabatuukamu ne lubatulamu bulungi genda olulabe luli ku trending number maker so yeera okuzzaayo ku mulamwa ekitone ky'omupiira kyexpiringa omuzannyi w'omupiira okufuna mu malwalo mu kisaawe munnange yeetaaga kumuyimbira kankubuulire ng'oyagala okumanya kyomupiira gubowa nga waliwo ttiimu ekkuba olube gwe tewayise n'abawagizi bayimbira bali gwekudiscouraginga gole empale gwagiwanirire golo gole empale gwagiwanirire baba kumaze okukola ki okudiscouraginga naye ate oli bwewaba muyimbira tiko wafoyo tumwagala nnyo maama ye kati manyi tumwagala kufaana kuwona oyinza okwefunuggulo n'osamba omupiira kankubule n'omuzannyi w'omupiira yeetaaga music okusamba obulungi omupiira gumuwoomere okumanya amanyi ga music gatene mu kisenge nno gakolayo abakulu mmwe mungamba tekeera ku makya genda ku mukazi atategeera bya luyimba wa ggwanga oye bw'otajja kunyumiza bakyali byo nti nakwanye kasiro endulu ekomererwa yeyongera omuzannyo oyo amaanyi nayogedde ku ndulu nti walalaala kati waliyo endulu eri musical niwabawo endulu ekanga omubbi mwe temwawula ndulu eri musical na ndulu ekanga nkutidde njagala onnyimbiremu kuba oli muyimbi mulungi naye nga ndi musajja mukulu we tuli waliwo abaana nninde emmanju otegedde lindako abato baffeewo ojja kunsanga emmanju otukobezeemu kalayi bwe kibanga n'essanyu ly'omukwano lireetebwa music terireetebwa mukwano nsambiramu ku mupiira nzije neyongera amaanyi era nga mukwano nyimbiramu otegeera akugemanga music nti bwenjogadde ku musambi w'omupiira oli ow'omukisaawe kiri ekya Old Trafford kali waliwo omusambi w'omupiira nga naawe bw'ogusamba ndi muwulunze ate eddiini gyensoma tenzikiriza kwenda sijagendayo nnyo nsonga za kikulu nnyo so kyekyo kino omusambi w'omupiira ow'esaidi zonna yeetaaga okumuzaamu amaanyi ng'omuyimbira naye yekolera ndabye basajja bangi abanene saawa ya leero omu ku basajja abasinga following ku social media platforms ezisinga wa mupiira Cristiano Ronaldo naye omuyimbi munnange andi ne Pele yaliko asinga following mu nsi ne lwaki tongamba nti no bali tudda kyagirina lwaki yo takyagirina nti bw'obadde okimanyi nti Pele mulamu yafa Pele wali naye yawummula naye okimanyi nti Michael Jackson amusinga amaanyi yafa nti Michael Jackson yaleka amaloboozi nti gwe okubeera active omuzannyi w'omupiira olina kubeera active ng'okyaliwo omuyimbi
ne bwavaawo atulekera amaloboozi golowooza wano mu Uganda basudde we yayimbira tewaliwo bazannyi ba mupiira bakafere we yayimbira today when you compare Majidu Musisi eyafa 2 ne basudde yafa 97 who is more popular genda obuze omwana wo Majidu Musisi omumanyi omala omubuuze amanyi basudde wali omuwuliddeko bakafere wali omuwuliddeko ojja kuba onnyonnyola Yekolera tujja ku Uganda kuba ebya Uganda bintu birala nnyo Uganda ffe tulina engeri gye tutembeera lwaki olondobereza ekisenge ng'eddiiro tonnattaanya biriwo Uganda n'omupiira gwennyini ogulaba ani nakugamba ne mu kika ky'abaavu wabaayo mugagga waayo otegeera weewaawo Uganda ojja kwesanga tetuli nnyo bannabitone n'ebirala mu mupiira kuyimba n'ebirala but nkugambye ne mu kika ky'abaavu wabaayo kirumira waayo kaggwe obadde okimanyi nti akagaali okanyuma naye waliwo akalina nga ekabejja mu kika akolola obukolozi meeting y'ekika ne bakuba engalo kyalina kyagenda okwogera aleete ssente kutegeera muganda wange so omuzannyo omupiira kati ngezeeko eyo mu bazungu gy'oyogerako njagala okompeyalinge ono omuzannyi wa Arsenal Liezi eyafiira mu kabenje gye buvuddeko mu kompeyalinge ne Whitney Houston ne Whitney yafa Whitney Houston jalia comparing ne ye Whitney Houston mugerageranya amaanyi ge ne Liezi njagala ogerageranye amaanyi gam Pere oba gam Maradona na gam Michael Jackson nti omuyimbi aleko obutambi ku maloboozi omuyimbi aleko obutambi ku maloboozi ne mu kifaananyi omuzannyi w'omupiira obutambi bwaleka bwa kifaananyi wokka nti omuzannyi w'omupiira tosobola mulaba ng'ovuga tekako wali TV yo ku mabbali awo nga bw'okuba tosobola ate avuga emmotoka alaba TV oli mugwi wa ddawo lwaki baziteeka mu mmotoka aba ateereddemu bali mabega abateereddemu bali bw'obadde okimanyi nti omuyimbi teyeetaagako muntu yenna kumumekinga nti omuntu ng'ovuga emmotoka ng'oyagala okutambula emirembe osalawo owulirize ku mupiira ne gulina okuba kanisoni yani Yusufu bali luno agwogerera kalala ne weesanga nga Jose Chameleone lwaki tosooka n'ojjondabako nga tonnagenda omukwano ogunsuseeko nga yeeyogerera ate Saima asudiriza ku siddi Saima asudiriza ku siddi never compare amaanyi g'omuyimbi ku muzannyi w'omuki w'omupiira kubanga nkugambye omuzannyi nabagala njawulo ekisinga n'ekinsingira nti omuzannyi w'omupiira obubaka bwe butambulira ku masaati Black Lives Matter olwazija okuzannya omupiira lwawa information ku saati omuyimbi akeera bukeezi n'agamba nti we need Manero, where are you? We need Manero, where are you? Otegeera omuyimbi ake wowe wimowe gwobadde okimanyi nti amaanyi ga music gasobola kukyusa gavumenti mu lunaku lumu genda osome revolution ya South Africa ate kati Bobi Wine wadda nange nkubuuza Bobi Wine wadda tennakyuka kankubuuzeyo ekibuuzo emmotoka emala kuweta n'omanya nti ewese oba wagiraba dda omuntu agenda alimu embiro tekikwetagisa kugenda kumulingiza mu ttooyo owulire bw'abaluka oba wamuwulidde dda nga yeekutyera otegeera kati gavumenti ya Museveni gyoyogerako nti tennakyuka munnange olaba mulambo naye tegunnaziikwa naye avaayo n'ayimba ndowooza yali ayagala bafaanagana olaba mulambo obadde otute ku gavumenti ya South Africa yes music yeyalwana ba Lady Smith, Black Mambazo, ba Joseph Shabalala, ba Chico Chimola, Miriam Makeba, Yuma Sekela, Stephen Kekana, waliwo Mafiki Zoro, waliwo banji Lake Dube okubamenya kutta lunaku seba. Yekolera owanye music abasambi b'omupiira ddano mu Uganda bagambye tuba tutunuulira wonna osokutunuulira bonna tudde mu Uganda yaffe baweebwa ekitiibwa abayimbi babalabanga abanywi banjaga ba misomo gyalemwa era nga bwe wayimba nga bagamba oyo omwana ayonoonese ebiseera biri nga naye abayimbi bavumwa balangirwa obwavu n'obugwenyufu
kino nkigumiza n'amaanyi nkikakasa endungu si eyonona bw'oba watondebwa misa kiwakamusanga ne stick mmeka ate omanyako gy'abeere awo wakamusanga ne stick mmeka kale gwatamulabangako kibawula misa kimwenzi nga tazaalangako mumwannyoko naye bw'onambuuzira nja kuwa gwensanga aginywa gwosanga aginywa kyogamba isimayi kyuli okunywa enjaga yasooka kuyimba isima anywa enjaga nkutidde subhanallah yasooka kuyimba abo abalalu b'omukisenyi boolaba abaavaako olw'enjaga mpozi balina alubamu meka naye mugamba olina engeri gye bawamu vibe mu abayimbi namwe byo bigambo byammwe abatayasoma Yekolera kkiriza nti luli omwana we yagendanga mu kisaawe ky'okuyimba abazadde be bamuwaayo nti oyagwenyusa yali mentalite yaabwe era nga naawe obudde obwo nga tosobola yali mentalite yaabwe omugenzi Majidu Musisi yafa obulwadde kama amummuze mirembe teyasooka kuyimba wadde ate baga abayimbi bebenza shegeera yiwayi wammwe tewali ku bijja by'abasirimu waffe nga bingi gyebiri abayimbi bayimba obuseegu butambulira bayimba obuseegu bayimba tebayimba newuliriza kino bw'otunulira leero obuseegu buyita mu music gandi influence gyenjogerako kuyita mu music kale bwe kiba nga sirimu bamufunira mu ndongo nga tebasobola mufunira mu mupiira gemaanyi g'endongo abasambi ayinza okuba omupiira agunoza afunyemu akasente ke najjako eyewammwe alabe wekitambula nga olabye bwajjako ewaffe alabe bwekitambula naye namwe mugenda kuba nekibanda namulawaine namulabako nga naye alaba emipiira of course biyita byombi bibiri webiti biyita byombiriri naye nkugambye ye ate bwagenda aba agenze bazzamu malwalo kuba yasookawo basanyusamu bwebadde okimanyi nti mu kugula World Cup ya 2010 bakiraba nga tasobola kwetengeya nga loleze Shakira otipokino zaminamina alewa anawa kakati ate nze bwe mba ngenda mu kivulu kyange wa Moses Matovu sisobola kuyita Akimu Magumbo jjo nkoleremu ku bukolomoni baida mu bufu obwennyini naffe bannayuganda twafuna omukisa ne tufunayo omuyimbi yayimba oluyimba lwa World Cup bamuyita Waikibenda simanyi oba lwatuuka eyewu yali African Cup yali World Cup lwagenda yayimbayo simanyi naye yakola oluyimba yagezaako nti tega bwe bigaana deka yatega kuba project yali powered by Coca-Cola ngera yino gidrive kyamaanyi kyakabi collab n'omuyimbi owakabi gegamaanyi ga music anti gegamaanyi ga music nti gava eno naye ne galumba obwakabaka bw'omupiira ne gabufugaza seba mukufundikira gwe music talina wakwatu mpira tegwina iguli ate kali gwe n'omuzannyi w'omupiira gwowaana lwaligenda mu ntaana tugenda yimbira muyimbire tulizukira fenna tulizukira andi omanyi okusaba okuli music gwomanyi lwaki omulokole w'amaanyi omanyi lwaki omulokole yatwala nnyo amadiini amangi yajja n'ekintu ekiwulirwa yajja n'endongo nti obubaka obw'okulokoka bw'oluyisa mu ndongo nti Yesu beera nange oba okutte ku mutima gw'omuntu omugumu omanyi yita mu kyolaba nti kyasobola oyitamu okulokoka omulokole yali music mutani tebatwalayo mupiira mu kkanisa otegeera tulizukira obulamu bwa Yeeko buweddewo Nakimu Magumba nno lwalifa era tugenda mukubira obadde okimanyi nti bakibuwa bonna bannabyamizannyo obadde okimanyi nti ono taata wo buwa lwe yafa bamukubira ki music gwobadde okimanyi nti masinzizo naddala ag'abakristu basosayo mizindalo Faza kwagenda kuyimbira kitambiro kya misa Faza ayimba ekitambiro kya misa tasamba mchipita takisamba mu mupiira Faza agenda kusamba omupiira ekitambiro kya misa ayimba kiyimbe tokubye nnyo abasambi b'omupiira ayimba kiyimbe bw'obadde okimanyi nti omulokole asoosayo bidongo mu kkanisa nti sitaani mulinnyire tatwalangayo mupiira munnange endongo yaye tebatwalayo mupiira tugenda jagolinga baga tuyimbire Yesu yimbira Yesu munange omupiira kusinga okuterako shibo kukunamira atoyogedde ku kyewaka bw'obadde okimanyi naye wali omuto maama yakubuddaabudanga na music sirikawo kiko lero maama wanadda lero anakuwa ebbeere lero esirika Yeeko kakati maama bw'aba asobola okuyimbira omwana omukala ng'ayita mu music kitegeeza ate music nayo kkanisa ndala gw'obadde okimanyi maama tasobola kukusambira mupiira
Yekolera okukakkana lwaki ne batangulira jita nga nkula kati kakkana mwawo nawo ngenda tutuukawo kale omupiira ogwo ogulaba maama tasobola gukuteerako ng'obadde okaaba gwe gwennyini gukutta kati omwana omukanga malayika ya mukama ina kuyimbirwa buyimbirwa lwaki baggulira omupiira ewaka bangulira radio cassette gukyali gyoli naye ate munene omupiira gwe bakugulira ate owunzika era onyumiddwa music ekyewunyisa n'abazannyi b'omupiira obalaba mu dressing room bali mu kuwuliriza music baladdeko beats nga Anderson oba Ronaldo ali mu kuzina bali mu kuzina kyokka ekisinga okunyumira bwe bateeba ggoolo bajaguza bazina amazina gava mu music amazina mwana wa music nalabako ne President Museveni nga ajja golinga mupiira naye era yayimba ate okujja golinga tebyatambula nnyo naye ate bwe yakuba mpenkoni ntere besije penkoni obwongo bwange bwante nze gwe mulaba wano n'ebirala nina kawumentalite munnange yayimba biki ate byatambula nnyo ani Museveni musota we ngusangira nina okugukuba tewesembereza Yekolera kankubuuza ekibuuzo mani yesamba Arsenal olina omwana wo omukulukulu myaka nga 6 okumuteerako njagala njikuba emmese n'okumuteerako mani yesamba Arsenal omuteerako ani njagala njikuba emmese Siroyimba. I'm talking about music because n'emitima gy'abaana minafu muteerako omupiira ogenda kuttira omwana wo ffe mutunda omusajja yafa mupiira osegeera so kyabuvunaanyizibwa ne muteerako akayimba ka Mariam Ndagiri omukwano gunze yezabu omwana w'emyaka 6 seno gwenjizemu mu bagazi abangi bonna mama gwenambemu pawa mukolusi mutumbi onyabo nga neroboza kyendikuwa mama muli kyolisaba nga ndeeta nkukakasa tojjulenga nakamu sagala nkusibule mami kati mbuulira ngera nteekako muzimanya busiragala banaye tugende mu comment section tulabe oli timu Yekolera kuba yawagidde music yanse mpagidde music ate nga nina ensonga twagala buli omu commentinge ne bwe kankubulira ekintu kimu abakazi babeera ku mizigo nga bayombera musajja osegeera kale kangayo bakazi bajja oli naakuba kiki onvuma baako siivuganye naawe bigambo byange si bingi omulala nazza music oli spare tire tebewereza mupiira nze mukyala wo waddala omulala najja mulenzi yansima oba wette ekyabula ku ggwe akizudde muzo omulenzi omulala najja eno mujja osimu yeekera kwewereza nnyimba wabadde okimanyi music alina amaanyi agaleeta omukazi mu makeera n'amugoba mudunyagayi ngenda kaaba anya nina mama nina taata nojja mu maka nogamba omwana w'omukazi ngenda mumutaka mumufumbira ate bwoba omukoyera music yamugoba awakaawo mukazi atandiikiriza mpola nakunobala omwami wange nakusibamu ebyange ngende akugambe bw'oba ogenda wakiri nafuna omulala bw'oba okyayo kyatule nange kankomye okwegula enkola ya takisi kajawa yajesonyiwa yigawe bakwata omusajja bw'oba temukwata mupiira kugweweereza muti tu osegeera mweweereza ki tugambe music asinga music nti ne bw'oba olina mukama wo gw'owulira akufuukidde ekizibu ku mulimu nga tulabye leero luno omukozi aliddebwa eno tukola mutuwana naye ng'ebyenfuna bitono ntoberawo no nesimbisa musekyewa yatereera mirimu gyenkola gira kali mukama wo bwakawulira amanya n'omusambi w'omupiira talina budde bukaaba yateeba gooloze ng'eri basasula anti obubaka bwe kikulu nnyo eri abalala bugattira mu society nze bwe nafiirwa maama navaayo nempuliriza akayimba koono omukulu wange Angel Sekani munnange yankubye eddibu ddene bwe tubadde nga tupanga ensi nekengeera nga sala ekkubo kubuusabuusa kwanzijula ensiisira zirwaya basebo
okutyama mu mpya z'abantu kakati music munaku musanyu akolawo nti bw'ofiirwa maama wo ng'okuba walumbezzaaya ntulabe n'obulamu buno obwakookoonya kyokka ate bw'oba ogenda ku mbaga uda kwanjalo osegeera ako gemanyi ga music genjogerako muganda wange never compare amaanyi ga music ku talent yonna nti musobola okukuba uda kwanjalo ku mbaga kyokka ate bwe muba mufiiriddwa ne mukuba ki walumbezzaaya oba music asinga businzi osegeera kasitabu wanira tolo ne kajja nalambulira emiziro emingi awamu n'enduulu nagala ngalo zange n'omulungi wange gwe nnonze ako ge maanyi ga music yekolera oba music just asinga buganzi nga ye yawamba ande waliyo omuganzi omunafu era kyekiba kisinga amaki amaanyi sirabangako mbaga kwe basambira mupiira kyokka ate bwe tuba mu nnyimbe z'abannaffe abakristu ekiro ng'omufu wakuziikibwa nkeera bakuba music otegeera bakuba ki music. That is the power of music. Katumalirize nga twogerako ku chati wa Savage yazze mu Uganda show yakutteyo ng'azawi yakamalo kikuba kicho yinza okugera ku show ya Tiwa Savage yabaddemu enkuba bannayuganda mukyayagala nnyo abayimbi b'ebweru okubatingiza nosinga abamu kuba enkuba yakubye nera ne mujjula. Sometimes bannayuganda baba baagala kukyusaako ku nda ya mmere. Olaba omusajja asoleka mukazi we mu buliri n'agenda ewa malaya kukyusaako. Yensonga lwaki bagenze bungi bwe tekiretamu okwennyamira abaffe banene ogamba nti embeera si ya mulembe. Tusibula abatulaba yekolera abatulaba ekifo we watukwatidde show tutaataganyizibwamu tunaaba tuwuliziganya mukama abatukuza.